بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matenda amajjuvu agataliimu bukendeevu, atukuumye ku mwaliiro guno ogw'ensi ekiseera ekiwanvu. mundu akhrajna min butuni ummahatina, okuviira ddala lwe twava mu mbuto z'abamaama baffe. akyatukuumye Allah ku mwaliiro guno ogw'ensi. tetujja kubeerako lubeerera, tulina okumusisinkana Allah. naye bw'abanga atukuumye bw'atyo Allah, tumwebaze n'okukola emirimu emirungi eginaatutuusa gy'ali nga Allah atusiimye. bw'obanga oyagala okukola emirimu emirungi, kwata ebintu bibiri bikuyambeko okulaba nti by'okola obiteekamu amaanyi. ekisookera ddala, ekirungi kyennyini tebakirwisa. fastabikul khairat, buli wowulira ekirungi nti Allah kitukubiriza, kiriko enjigiriza y'omubaka, kikole. fala tuakhiruhu, togezanga n'okikeereya. nga we tuli mu kusiiba ennaku zino eza sittati, waliwo aga nti nja kulinda wiiki esembayo, naye ekyalibadde ekituufu almubaadara, muntu kwanguya kukola kirungi. ekirungi tokikeereyanga kuba enkya toliiwo. ensonga ey'okubiri ku mirimu emirungi, togezanga n'otunula emabega w'ebyo by'okola. ojja kulaba nga alina entuumu y'emirimu. bw'oba oyagala okukola emirimu emirungi, tunulanga mu maaso. naye kasita onookyuka n'otunuulira emabega emirimu gyo, n'olabayo swala, n'olabayo okuyamba abantu, n'olabayo zaka, n'olabayo okusaddaaka, olaba oyimirira ekiro, ojja kulaba nga alina entuumu y'emirimu emingi. so nga mu bantu abalina emirimu mulimu Allah be yatugamba agenda gifuula haba'an manthura, nga Allah teyagikkiriza. kati tunulanga mu maaso, totunula mabega, kubanga bw'otunula mu maaso eno teri kiriyo. kati lw'onootunulanga mu maaso ng'olaba tonnakola, kigenda kukuwa amaanyi agakola. naye bw'onootunula emabega, nze nyamba mu famire, nze nsaddaaka, olaba wasadde ekiro, olaba wakoze kiri, olaba nga alina ebiki ebingi. naye otunulanga mu maaso, olaba teriiyo kiriyo. awo ojja kufungiza okukola emirimu emirungi. n'olw'ensonga eyo, baganda bange, mbakubiriza bwe tuba tuli ku mwaliiro guno ogw'ensi, tukole. tulemenga kukyuka nsi nga okutunuulira bye tukoze, wabula tutunulenga mu maaso nga tulaba teri kye twakoze. ate era bw'otegeeranga ekirungi, togezanga n'okikeereya. omulimu omulungi tebagukola ki? tebagukeereya. n'olw'ensonga eyo njagadde mbakubirize n'ebigambo ebyo, naddala mu kaseera kano ke tulimu, nga twakava mu mwezi guno ogw'ekitiibwa, tuyitirize okukola ebirungi ebiraga nti Allah akkiriza okusiiba kwaffe. kubanga ekirungi buli wokigoberezaako ekirungi,
kyekiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza. Njagala tutandikire mu suratul Ahzab gye twatandikako okunnyonnyola we twakoma ekiseera kye tumaze mu butuufu kiwanvu, naye katutandike n'okunnyonnyola nga Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola ebifa mu suratul Ahzab. Allah yagamba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yamukowoola n'amulagira ensonga ennene nga Allah bw'aba agikuwadde aba akuteebesezza. Yamukowoola ng'akowooza ekyo ekitendo kye yamuwa, sifatu nubuwa, ekitendo eky'obwannabbi. N'amugamba nti ya ayyuha nabiy, owange gwe nabbi, ittaqillah, tya Allah. Olaba Allah bw'alagira nabbi abenga atya Allah, abeerenga amutya. Yamugamba nti ya ayyuha nabiy ittaqillah, tya Allah. Kozesa ekitendo ekikuweereddwa eky'obwannabbi okutya Allah. Eno aya wadde yali ekowoola nabbi, ekowoola buli muntu yenna Allah gwawadde ekitendo ekirungi akikozese mu kutyani? Mu kutya Allah. Allah akufudde mumanyi, obumanyi obwo Allah bwakuwadde bukozese mu kutya Allah. Allah akufudde mugagga, obugagga bwakuwadde bukozese mu kutya Allah. Buli kyonna Allah kyaba akusituliddemu eddaala nga kirungi kikozese mu kumutya. Kaakati wano Allah subhanahu wa ta'ala naada nabiyahu bisifati nubuwa, yakowoola nabbi we n'ekitendo eky'obwannabbi, n'amugamba nti ya ayyuha nabiy ittaqillah, owange gwe nabbi tya Allah. Lwaki Allah yagamba nabbi abeere nga amutya? Yali tamutya? Yali amutya, naye ng'amugamba nti kozesa ekitendo ekyo eky'obwannabbi mu kutyani? Mu kutya Allah. Kubanga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila al-Madina, bw'amala okusenkana agenda e Madina, kana yuhibbu islaamu yahudi al-Madina, nabbi yali agala nnyo obusiraamu bw'abayudaaya ab'omu Madina, alladhi kanu fiha, abo abaali mu Madina. N'abasiraamu ne bagoberera ekyo ekyokwagala abayudaaya abo abaasangibwa mu Madina, abaalimu abasiraamu. Lakinnahum kanu munafiqin, wabula ekyennaku baali baki? Baalimu obunnanfuusi. Yudhihiruna al-islam wa yakhfuna kufruhum, bayolesanga obusiraamu naye nga munda bakwekayo buki? Obukafiri. Tuli fenna? Kati Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana yalinu lahum aljanib, yeetowazanga we bali ng'abayisa bulungi, n'abeera mwetowaze we bali. Wa yukrimuhum wa yasma'u lima yaqulun, era nga bawa ekitiibwa n'okuwuliriza ebyo bye boogera. Kyava Allah sa aya eyo n'amugamba nti ya ayyuha nabiy, owange gwe nabbi, ittaqillah wala tuti al-kafirina wal munafiqin, tya Allah. Kozesa ekitendo eky'obwannabbi mu kutya Allah. Wala tuti al-kafirina wal munafiqin, togendera abakaafu n'abannanfuusi. Kubanga nabbi asengusa avudde e Makka azze e Madina. E Madina yasangayo abasiraamu abaalimu mu Bani Qurayza, Banu Kainuka,
Bani Nudayri, ebika by'Abayudaaya, mwalimu abasiraamu abaali boolesa obusiraamu naye nga bakweka obunnanfuusi, bakweka obukafiiri munda. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagondanga we bali olw'okubaagala engeri gye yali abaagalamu era ng'abawa ekitiibwa. Akati Allah kyava assa etteeka eryo n'amugamba nti ya ayyuha nabi, obange gwe nabbi, ittakillah, tya Allah, wala tuti lkafirina walmunafiqin, togondera abannanfuusi n'abakaafu. Mutegedde ensonga lwaki Allah yassa aya eyo? Kwali kuyisa bulungi nabbi abantu bano abaali boolesa obusiraamu kungulu naye nga munda boolesezaayo buki? Bakweseyo bukafiiri. Kati Allah n'alaba nabbi ng'agondera abakaafu, naye nga nabbi yali akikola nga tamanyi, kubanga bano baali bannanfuusi. Kubanga omunnanfuusi muzibu nnyo, ayingirira mu kituli kino n'afumira mu kiki? Mu kirala. Amakulu ayolesa kungulu kirala nga ne munda aleseeyo kirala. Kati nabbi kaana yaliinu bihim, yakkakkananga we bali n'abawanga ekitiibwa, so nga bannanfuusi abakaafu. Kati Allah kyava amugamba nti ya ayyuha nabiyyu ittakillah, owange gwe nabbi tya Allah, wala tuti lkafirina walmunafiqin, togondera bakaafu na bannanfuusi. Inna Allaha kaana aliman hakiman, mazima Allah okuva edda nedda amanyi. Amanyi ki Allah? Bitendo by'abannanfuusi, amanyi abakaafu, amanyi kye boolesa kungulu ne kye bakwese muki? Munda. Inna Allaha kaana aliman hakima, abamanyi abo tobagondera. Kyova olaba abannanfuusi n'abakafiiri be balabe b'obusiraamu nnamba emu, era be balabe b'obusiraamu ab'olwatu. Tuli ffenna? Kale Allah yamugaana mbagondera, era olwaleero ekisudde ensasagga obusiraamu bwaffe ne busekeetererwa ne buyingiramu abalabe ne babeera ba lwatu nnyo, bantu kugondera bakaafu n'abannanfuusi. Kubanga abannanfuusi balabanga balina amaki? Amaanyi. Era Allah bwe yali aboogerako yagamba nti humul aduwu fahdharuhum, abo balabe beewale. Humul aduwu, abannanfuusi balabe, fahdharuhum, beewale. Kyova olaba omunnanfuusi ashaddu adhaban min alkuffar, almunafiqin ashaddu adhaba min alkuffar. Abannanfuusi Allah bagenda okusinga okubonereza n'okusinga abakaafu. Inna almunafiqina fi ddarki alasfali min annar, Allah yagamba nti abannanfuusi bakubeera eri ku ntobo ey'omuliro. Omuliro gulina biwonkowonko, ebinnya ebikka, ate jjana laha darajat, erina maki? Madaala. Naye omuliro laha darakat, gulina biwonko. Kati abannanfuusi be bagenda okubeera eri wansi. Ma ashaddu kathiratuhum fi hadha zaman, nga bayitiridde ku mulembe guno. Tosanga basiraamu bataano okujja nga kuliko munnanfuusi. Tosanga muzikiti okujjako nga gulimu abannanfuusi. Baabonyaabonya nnyo nabbi ne bazza nnyo obusiraamu emabega, era ku mulembe guno be bakyasinza okuzza obusiraamu emabega, kubanga bayambako abakaafu bali abakweka. Manya bali abakaafu b'omanyi nti oyo mukaafu, naye omunnanfuusi okumanya muzibu nnyo, tosobola mumutegeera kubanga ayolesa kungulu busiraamu, ate munda waliyo kiki? Bukaafu. Kwegamba afaanana omusege ogwambadde eddiba
ly'embuzi ne guyingira mu mbuzi guzikola ki? Bwekubamu ekifaananyi omusege ogwambadde eddiba ly'embuzi ne guyingira mu kisibo ky'embuzi, gwe n'osibawo n'ogamba embuzi ziri omwo, ogenda okukeera ku makya nga kyegukoze embuzi guziyuzizza olwaliro bye bannanfuusi abali mu umma kyebakoze obusiraamu. Bw'osanga ng'abasiraamu babasiba ne babaleeta okuba tokyalinga ne babakuba, bw'olinnya mu drooni omwo osangamu abo akuba omuggo n'akutundula ng'atundula envunza, alina mpiso. Kaakati abo babi nnyo abannanfuusi, batwala ebyama by'obusiraamu mu balabe b'obusiraamu. Obalaba obusiraamu nga bulina kye butuuseeko nga bakosebwa ku mitima, nga babuyuza. Buli obusiraamu bubaako kye butuukako ekyawaggulu ng'omunnanfuusi ayingirawo. Kyova olaba almunafiqiin ashaddu adhaaba min alkuffaar, abannanfuusi bagenda okusinga okubonerezebwa ku bakaafu. Era Allah bwe yali aboogera yabagatta ti inna allaha jaami'u lmunafiqiin walkafiriina fi naari jahannama jamia. Allah yagamba nti inna allaha, mazima Allah, jaami'u lmunafiqiin, agenda kukuŋŋaanya abannanfuusi, walkafiriina, n'abakaafu, fi naari jahannam. Aya bweto begamba fi jahannama jamia. Inna allaha jamiu lmunafiqina walkafirina fi jahannama jamia. Bombi agenda bateeka wamu, ababonereze nga bali wamu. Kyovola wano era Allah yakulembeza bannanfuusi ti inna allaha jamiu lmunafiqin, agenda kuŋŋaanya abannanfuusi, walkafirin, n'abakaafu, fi jahannama jamia, bonna nga bali mu muliro wamu olw'obubi bwabwe. Be bakyasinze okuzza emabega obuki? Obusiraamu. Obusiraamu buli kye butuukako nga bayingirawo. Be babonyaabonya obusiraamu, be bakola obusiraamu ne babuzza emabega, be babuliddemu enkwe, be baliddemu basiraamu. Akati watwala olwaleero obunnanfuusi bw'omulembe guno gwafuuka mulimu. Omuntu yeefuula n'omugu w'eddalu n'atuula awo niyeyambaza ebigoye nga azze kulaba abasiraamu bakola ki. Ali ku mulimu. Abamu beefuula bamuzibe naye nga si muzibe, naye nga abeera mu basiraamu awulirize bagamba ki. Gwe n'omusaasira muzibe misikiini n'omuwa ne ssente. Mulaba gwe bakukunula awo ewaffe awo kwemwemu, oyo gwe bakakwata ne pisito adde yeefuula omukyafu. Mwamulaba ku mawulire? Naye nga tusaala naye buli jjuma ayambala ekintu bw'ati mu bulago n'omusaasira, kumba ali ku mulimu. Bwe batyo bakola. Kale ab'omulembe guno bagufuula mulimu, naye nga kye bakoze umma gwe kubamu ekifaananyi eky'omusege ogwambadde eddiba ly'embuzi n'oguyingiza mu mbuzi n'osibawo, n'ogamba nti ŋŋenze kwebaka, sibiddemu n'embuzi. Okeera ku makya osanga ki? Olwaleero bye bizizza umma eno amabega, n'okulaba obusiraamu bwaffe nga tebuteredde bannanfuusi. N'olwaleero fitina zemulaba ezisiikuuka buli kiseera, okwetematemamu buli kiseera, obubinjabinja obuyitiridde mu umma mu busiraamu, lwa bitendo bya bannanfuusi, lwa bannanfuusi. Kubanga obunnanfuusi bw'omulembe guno gwafuuka muki? Mulimu ogubasasulwa. Kati ate abo babulabe nnyo kubanga boonoona bwonoonyi. Tuli ffenna kati Allah yatugaana baganda bange abasiraamu okugondera abakaafu ku bintu byonna ebizza amabega obusiraamu oba ebirimu okwonoona ekitiibwa ky'obuki? Ky'obusiraamu.
Allah kyava agambye nabbi nti wala tuti lkafirin walmunafiqin, togondera abakaafu n'abannanfuusi. inna allaha kana aliman hakima, Allah amanyi. Tuli fena eyo sababu nuzuli y'okukka kwa aya eyo. Ensonga endala, amanyi bannyonnyola nti lwaki Allah yassa aya eno, anna ahla makka, abantu b'omu makka abakaafu, da'awu rasulullah, bayita nabbi, da'awu rasulallah, bayita nabbi an yauda li makka wa yatruku da'watahu, adeye makka, dawa gyaliko eyokoola obusiraamu agiveeko, mukabil nga bamusuubizza omusasula shatra amwalihim, bakuŋŋaanye ogutundutundu gw'emmaali gye balina bagumuwe, aleke eddaawa, aleke obusiraamu. Tuli fena, wayuzawijuhu, era bamuwe omwana omuwala, bamufumbiza omwana omuwala, bintu shaibatu bin rabia, bamwe n'omuwala ayinza okuba oba n'amuwa ssente ne bamuwa n'omuwala omulungi. Kaakati ekyo bamala okukikola, wakad haddadahu munafiqu lmadina bilqatili, abannanfuusi abali mu Madina ne batandika omutiisatiisa okumutta, idha lam yarji ila makka, bw'anaaba tazzeeyo wa makka. Allah kyava assa essuula, kyava assa aya eno, yamugamba nti ya ayuha nabiy, owange gwe nabbi, ittaqillah, tya Allah, wala tuti lkafirina walmunafiqin, togondera abakaafu n'abannanfuusi. Olwaki baali baagala okukola? Leka ddaawa, komawo e Makka, tukuŋŋaanye ekitundu ky'emmaali gye tulina, haafu mu byobugagga byonna bye tulina, tubikuwe, era tukufumbize omwana omuwala eyali ava mu nnyumba ya Shaiba binu Rabi, atumukuwe omuwase. Ebyo nno bye bitendo by'abannanfuusi mu nkola yaabwe, kutega ssente. Bwe bamala okutega ssente, abamu babatega bakyala, era abantu bangi baseeredde nnyo ku bintu ebyo, baseeredde mu ssente, ne batunda obusiraamu, ne batyoboola eddiini y'obusiraamu, ne baseerera mu bakyala, babatega abakyala, abamu babawa abakyala nga bavudde mu famire, bamuwa omukyala omulungi bw'ati, n'amukozesa buli kimu, n'amwogeza buli kimu, n'amujja ku ddiini mukyala. Ebyo babiteze nnyo naddala abakulembeze ab'amawanga g'abasiraamu, nga babatega abakyala okuva mu famire. Abamu babaweera ddala abakyala Abayudaaya, ne babakozesa ensobi. Abamu babatega abakyala niwo newaffe wennyini e Uganda, ne bamutega lyana liwala erinyeenya bwe riti. Omuntu watuuka okuvaamu ebigambo bamugamba nti sebo, omukyala gwoliko mushirika. Naga nti aa, oyo habo, nga takyabikola ki? Takyabiraba. Wallahi kiki ekyaddirira? Kiki ekyaddako? Naga nti oyo mukyala mushiriku, ti aa, oyo atunda habo, ina ddagala liwonya kabootongo, ligola ki? Naye byaddirira kiki? Kusaanawo nga Allah ayisiza ku mukyala, Allah ayisiza ku bakyala, eddiini neegwa. Kati essente abannanfuusi baziyitamu nnyo, abaagala okusekeeterera obusiraamu bayitamu ssente ne bayita mu bakyala. Ne bano ab'omu Makka kye baali baagala okukola nabbi, naye Allah n'amugamba nti ya ayuha nabiyu ittaqillah, tya Allah, wala tuti lkafirina walmunafiqin, tugondera abakaafu n'abannanfuusi. Olabye baali bamuteze, komawo e Makka, va ku ddaawa,
tukuwe shatura amwalina, hafu y'ebyobugagga bye tulina. Wanuzawijuka bintu ibnata shaibi, tukuwasise tukufumbiza omwana waffe ava mu famire bwoba gwoyagala. Webiga kuwa omulembe guno, mwalimu w'omulembe guno, ani awona ebyo ebibiri? Bakuwadde sente, olaba abasiraamu babawa kanaana nga kakolera buli kanaku. Kanaana bwe kati gwe musaala gwafuna buli kanaku, n'abega obusiraamu n'abukosa, n'akosa abasiraamu lwa nusu kanaana buli kanaku, gwe musaala. Laba Allah bwalabula nabbi namugamba nti ya ayuha nabi ittaqillah, tya Allah, wala tuti lkafirina walmunafikin, togondera abakafu n'abannanfuusi. Era baseeka we bagondera awo ne babatega sente, abamu ne babatega abakyala, sente ne zibaleetera obuzibu. Busiraamu ne bubeeranga buli kiseera buyuuga, buli mu kibuyaga, buli kiseera sente bakyala. Ebyo ebikosezza abasiraamu ab'omulembe guno ffenna, sente bakyala. Kasita ebyo ebibiri obiyingiza mu mutima wano, omukyala neki ne sente, omuntu ayiika amalusu olw'omukyala, ebakusuubiza okukuwa sente, ebakusuubiza okukuwa kino. Obusiraamu ne bubeeranga buli kiseera buyuuga, gwe lwakulyako, walya oba tewalya? Bangi abalidde, obusiraamu ne budda emabega lwakulya kwammwe. Tegerekisa kakati ne bana ab'omu Makka bakirina, abakufaaru b'omu Makka bagamba nabbi daawa giveeko, va ku kyoliko, komawo e Makka tukuwe haafu y'emmaali mu byobugagga. Riwaaya endala ziraga nti bamusuubiza obwakabaka, oba oyagala tukuwe byonna byoyagala, obuyinza, naye leka daawa gy'oliko. Ne bameka abasiraamu abananaagira olwaleero ng'ekibananaagiza sente nga bananaagirira awo. Tuga siika yabaaki yalya yakola ki? Yalya. Naye lwaki mulya? Kazibu walya? Tonaba kulya Mungu wakunyweza, ate tolyanga kuba koolirya togenda kudda mabega. Alya bw'ati kizibu okwenenya, abatannaba kumalawo n'ayingira ettaka, abatannaba kumalawo kyalya n'ayingira ki? Kubanga amaze okuyingira mu mikono gy'abaki? Y'omulabe kasita amala okutegeera nti ono ategedde ambuushi zaffe, tayagala kuleka bujulizi wa mabega. Gwoba olina kukola ki? N'olwensonga eyo baganda bange abasiraamu, obunnanfuusi bubi. Nyinza okuba njogera mu kifo ekikyamu nga benjogereramu, saagalaga nti mwalya dda, naye nga manyinza okuba njogera mu bantu nga mmwe temumanyi kyenjogera, ng'ebigambo bino biyinza obutabagasa, naye mubituuse ku balala. Kuba nyinza okuba njogera wano nga tewali munnanfuusi, nga teri yali alidde. Tegerekisa. Naye oba wooli nga walya, kyekiseera weekube mu mutima, wali okusisinkana ani? Allah. Baneete mulya. Tegerekisa. Kale bano baasaba nabbi sallallahu alaihi wasallam adde e Makka aleke obusiraamu, bamuwe sente, bamufumbiza omwana omuwala, bamuwe omukyala. Nabbi yabigondera, naye laba ffe tugondedde ensonga zino, ne bakuyita n'okkiriza, n'okkiriza. Kale Allah kyava amugaa nti wala tuti lkafirina walmunafikin, abo kasita obagondera owedde, era bye bisudde obusiraamu.
inna allaha kana aliman hakiman, mazima Allah mumanyi, amanyi abannanfuusi, amanyi n'ebikosa obusiraamu, amanyi biki ebigenda okuddirira. N'olwensonga eyo baganda bange abasiraamu, ebintu ebyo byebisudde umma yaffe emabega, era bye bimazeemu ekitiibwa ky'abawalimu n'abakulembeze b'obusiraamu. Kulya kasita mwalya, kasita olya naye walya waswa tonnaba kulya, ate muswabu tonnaba kulya. Allah abanywezi. Kasita okola ki? Kasita olya kizibu, mujja kunanaagira. Allah bw'amaliriza aya eyo, maze otegeera sababu nuzulu ya aya ezo. Sababu nuzulu ziri mmeka? 2. Lwaki Allah yassa aya eyo? Allah n'alagira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwongera okumunyweza. Nange kyenjagala kinyweze ku mitima gyaffe n'egy'abalala. Allah yamugamba nti wattabi'u ma yuha ilayka, goberera nnyo ma yuha ilayka, ekyo ekikussibwako. Wahuwa alwahyi min indillah, bwebubaka okuva eri ani? Eri Allah. Bw'oba ogoberera, bw'oba oyagala okuwona ebikemo by'edduniya, bw'oba oyagala okuwona okutagala mu ddiini, goberera bubaka Allah bwe yassa. Wattabi'u ma yuha ilayka, goberera Allah kye yassa gy'oli. Bw'oba oyagala owone byonna, okutagala kwo, okuzunga, okuwaatula mu ddiini, wattabi'u ma yuha ilayka, kasita onoogoberera obubaka. Ekijja abantu ku mugendo kuva ku buki? Bubaka. Obubaka butegeeza ebigambo Allah bye yassa ku nabbi n'abimuwa nga bwe bubaka, ye message erina okutugasa. Kale Allah yamugamba wattabi'u ma yuha ilayka min rabbik, tuli fenna goberera obubaka obwo Allah bwe yakussaako. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, mazima Allah ku ebyo byonna bye mukola khabira, abikola ki? Abimanyi. Eyo nkuba la ilaha illallah muhammadu rasul. Mungu atutuuse mirembe awaka, mugumiikirize twazze kusoma. Allah baweemu empeera. Naam, inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, Allah ku bye mukola byonna abikola ki? Bimanyi. Tugoberere obubaka. Tuli fenna obubaka obwo bwajja okuva eri Allah, n'abukwasa Jibril, n'abusako w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bw'agambye nabbi abugoberere, wattabi'u ma yuha ilayka. Bw'abanga Allah agamba nabbi tya Allah, kigambo ekyo kitono. N'amugamba ekyokubiri, wattabi'u ma yuha ilayka, goberere ebyo ebikussibwako. Ate oluffe nahanu ahra, ffe twalibadde tusinga okugoberera nnyo Allah bye yassa, naye ate si kye tuliko. Ffe twalibadde nnyo okusinga okutya Allah. Olwaleero omuntu bw'omuwandiikira kasitiika konna n'okasindika mu inbox n'omugaa tya Allah, agamba ki? Wandabye nkola ki? Ongamba otya nti ntya Allah? Oli alabanga nti webagamba nti okutya Allah, olabanga asuubira nti baakulabye ku nsobi. Naye okutya Allah kitegeeza nywereza okutyani? Kutya Allah longoosa. Nyine kaga nti bagamba okutya Allah, kuba baseeka abamu omuga nti tya Allah, alabanga nti amukakkanyiza. Naye wano Allah ogamba nabbi yali amukakkanya. Ya ayuha nabiyyi ttakillah. Fenna tukyetaaga kino ekyokutya Allah. Twetaaga ekyokugoberera obubaka Allah bwe yassa ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye Allah yamugamba nti wattabi'u ma yuha ilayka min rabbik, goberera ebyo ebikussibwako okuva eri Allah. Inna Allaha kana bima ta'maluna, n'amugamba Allah nti watawakkalu ala Allah, weesigamirani? Songa ezo 3 nkulu mu aya zino. Watawakkalu ala Allah, weesigamire Allah mu bulungi ne mu bubi, weesigamire Allah.
mu bwavu ne mbugagga weesigamire Allah, mu bulwadde ne mbulamu weesigamire Allah. Wakafa billahi wakiila, akumalira Allah okubanga ye mukuumi wo. Weesigamire Allah mu bulungi ne mu bubi, weesigamire Allah. Wabeerawo ensonga ezze nga nzito, weesigamire Allah. Abantu ensonga we zibayinzikako ne zibasukkako, tebeesigamira Allah. Genda okulaba bagenze mu masabo, basamidde, basalidde entaana, olwo Allah bamuvuddeko. Watawakkalu ala Allah, bannange mwesigamirenga Allah mu bulungi ne mu bubi. Oyavuwadde weesigamire Allah, oli mugagga weesigamire Allah, Allah akulwazizza weesigamire Allah, akukakkanyiza madaala ogibbwako mulimu weesigamire Allah mu bulungi ne mu bubi. Wakafa billahi wakiila, Allah akumalira okubanga ye mukuumi. Naye ogenda okulaba abantu abulidde oluzaalo nagangezezzaako, nsabye Katonda omwana agaanye, nagenda mu lubaale nasamira, ne bamukolako ebintu ebitategerekeka, bamusazeesaze emisale, bamukoze kino. Bannaayo okwesigamira Allah mu bulungi ne mu bubi. Buli weesigamira Allah mu bulungi ne mu bubi, Allah akumalira era nakkuuma. Wakafa billahi wakiila, tumuteekengawo nga Allah ye mukuumi waffe mu buli mbeera yonna, atumalira. Akumalira Allah okubanga ye mukuumi wa buli nsonga. Tuli ffenna naye woteesigamira Allah. Abantu beesigamidde ebintu ebitalina maanyi, ne babukeesa ku makya nga bye babadde basuubira temukola ki? Temuli. Kwesigamira ani? Allah. Lwali ndowooza mulabye amawulire obwedda agayitingana ku makya ag'okuttibwa kwa minisita, ono gwe basse wano Kyanja Kisaasi, naye nga yennyini abadde amukuuma yamukubye. Obukuumi tulina kubuzza eri Allah. Yennyini abadde amukuuma bodyguard, oyinza oga nti yali seefu, alina n'abakuumi, naye ate omukuumi wennyini Allah mwayisizza. Naye kyenjagalamu message tuba tufunamu mu kuttibwa kwa minisita ono, tusaasira abantu be n'abaana, naye kye tuba tuyigamu message erimu. Bannange, institution zonna n'ebitongole ebikozesa abantu mubasasule essente, ate mubawe essente mu budde, ate abantu mubasasule ekisobola okubatebenkeza. Omuntu agenda n'abeera n'abantu bakozesa nga tabalabawo, abaddala buki? Bubaddazi. Omuntu n'akolera mu institution emyaka n'emyaka, naye ng'obusente bwafuna buswavuzi. Temuli. Abantu mubasasule. Kawe bano ab'emizikiti, omuntu bw'aba awangalira ku muzikiti mumusasule, mumuwe ssente. N'omuntu n'atuuka n'okulya Idi nga ate agijja walala, nga talina wasobola kuyambibwa, n'okumuwaayo kilo 5 ez'omuceere nti owaaye tubeera naawe mu mirimu gy'eddiini, kano akasawo kako ne kibula. Abantu mubasasule. Ono omusajja asse munne ku nsonga z'awadde zeezo, butasasulwa mu budde, alina ebizibu ng'omuntu. Ate atuuse eri mukama we amugaa nti nyamba, talina. Ate mukama we yakulira abakozi bonna. Amutta. Kigambo ekyo ekitwewuunyisizza ennyo. Naye kirimu message okuyigiriza abantu abakulira ebitongole ebyenjawulo. Kagibe emizikiti, kamube mmwe abali awaka abakozesa abakozi. Kozi omuwa $5,000, bw'okeera ku makya n'omuvuma n'omulangira n'akwoleza engoye, ate sente z'omulyaza amaanyi zaakubanja emyezi 4. Lwaki abo tebeekyanga oluusi n'akutega n'obutwa mu mmere, n'akuttira n'abaana bo ku $3,000?
ate abantu babasasula sente meka? Naye amuvuma n'amulangira amawanga n'amukozesa emirimu tamusasudde mu budde, obusente bwamuwa butono, ekivaamu nga niye yekyanga. Naye alina abaana oluusi beyaleka, alina famire, kivaamu ng'abakola ekikyamu, ng'abatega obutwa, ng'abatta. Abamu bali azaamaanya abantu nga babakozesa ne batabawa value. Gemulaba abamu ku baganda baffe abali mu mawanga g'Abawarabu, tunomukozeseyo mwaka mulamba tomusasula, ayina oyagala omutikke ku kisaawo ate n'omutta nga yaleka abantu be. Akati message eno, okuttibwa kwa minisita ono kuyigirize institution zonna ezisigadde ezikozesa abakozi okuvaluwinga abantu be mukozesa n'okubasasulira mu budde mu ssente ze mwalagaana mu butono. Abakulira amasomero, bedmasters b'amasomero, ba directors, muvaluwinga abantu be mukozesa. Muntu awangadde naawe mwe mukola, bwe mufuna, bwe mweyagala, be mukozesa bo bali awo, tebakyukako. Akyukako ate gwe muwalana. Mulimu abantu nga bakozesa abantu nga tebaagala basituke ku madaala. Oba obadde ojjira ku bigere n'ogula pikipiki, kakimuyisa bubi nnyo. N'ogula emmoroka n'abuuza yaani eyo, ani azze n'emmoroka, n'atandika okuteekako empala n'empitirivu. Waliwo gwe mmanyi ng'ate seeka alina essomero, takkiriza basomesa beevuga, abawalanira ddala. Ani oyo? Oyo mumugobe, tetujja mumusobola, tebajja mumusobola. Emmoroka aziguze mu ssente zo. Natandika okuteekawo, temupakinga mu pakingi yange, temupakinga we mpakinga. Kati abantu b'ekika ekyo kitegeeza emitima miki, mifu, tayagala bamuyitako. Kati message eno etuyigirize. Era ebimu ensonga seeka ezivaako abantu okwokya amasomero g'abantu, ezimu sinza awalipoota y'okwokyebwa kw'amasomero, naye ezimu abakozi bennyini ababeera mu ssomero baba beekyaye. Alaba omuli azaamaanya gw'ofuna, mwatandika n'abaana 2, wuyo oli mu 8, oli mu 10, yo kyamuwa 12. Wabula gwe bw'ogenda e China, bw'ogenda e Dubai, bw'ogenda e Gindi, bw'owasa, bw'owoowa, bw'okyuse emmotoka, bw'okola ki, aka kiki ekigenda mu maaso. Ku 12 ate alwawo gifuna, kivaamu n'ayokya essomero. Niye kyanga n'agamba nti ono kankole ki, abamu n'azikuwa mu butundutundu, kufiiririza ddala 15,000 n'agikutulamu emirundi 4. Ena bwe giti, ena bwe giti 15 n'akuwa mu butundutundu, n'akuwaayo 3, ola n'akuwaayo 1.5, ola n'akuwaayo 4. Naga tukyali naawe, Allah akuteeremu obwangu. Eba n'ebyo tuzze tubiraba, bantu bakaaba, institutions ez'enjawulo, ebitongole ebyenjawulo, muyige okuvaluwinga abaki, abakozi. Kutibwa kwa minisita kikanga bw'eri ensi, mu nzitibwa gyattiddwamu, naye tufunemuko message edda eri abakozi abo abakozesa abantu. Mubavaluwinge, mubawe ssente mu time. Olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka okugamba nti omuntu asasulwe ng'entuyo tezinnakola ki? Mulowooza Nabbi yali ategeeza ki? Kwewala ebyo binaddirira. Sajja n'agamba mukazi wange ali mu ddwaliro, bamukwatidde mu ddwaliro agenda kuzaala, kyokka akubanja emyezi 3, olemedde ssente ze. Muyige okusasula ku bantu ababakolera, si ba institutions zokka, ba amasomero, ebitongole byonna ebisasula abantu, hatta n'emizikiti. Abantu b'emizikiti, abakulembeze b'emizikiti abamu temuli balungi, mwe temumanyi kusasula bantu. Kubanga ffe tuli basomesa ba mizikiti, naye nze sirabangayo omuzikiti kagube guno wendi gumpita nti kwatayo kilo z'omuceere 2 ogende olye Yidi. Wabula era bulijjo munteeze
akomawo ddi sitegeezeza nti ndi bubi nnyo naye bwompaayo nange I feel happy. Ninga abasajja bampise bampitidde kilo z'omuceere kitegeeza banva luwinga nimwe abatenyenyaako mwaka ku mwaka fe ne tuwangala nammwe emyaka n'emyaka ne tujja muva luwinga abantu neeyogerako naye nina message gyeraga muva luwinga abantu muli munatuuka okubonaabona nanoonya kyalya ku Idi ng'ate abasomesa buli kanaku temusolooza zaka nemusolooza kiki temubawa muva luwinga abawalimu mubalabirire basobole nabo okutereera ku ddiini basobole okutereera mu ddaawa bo mubuli awoga nti abo Allah yajjo basasula naye mwerabidde edduwa rabbana atina fi dunya hasana n'edduniya eriko hasana wa fil akhirati hasana nimboza kimu abo bantu ba Allah ate bantu ba Allah gwolya mwagala kubanga bano bapasita abagamba abantu basiiba enjala bagenda eri Katonda temuddayo okulya ate nga bo badde eri balya bano ne babatta enjala bo balya mubagamba mukolere Allah ate mmwe mulya bane muvaliwinga abantu bemukozesa muvaliwinga abawalimu mubalabewo mubeeko akasiimo ke mubawa at least every day mubawe ku Idil Fitri mubawe ku Idil Adha oge Sheikh mujje mukoze omulimu munene niwe babbaasa ntonotono Allah abasiime gendo lye Idi lino usanga abantu abatuyamba nga bo tetubafuddeeko so bannange baganda bange ebigambo bino mbituuse ku buli yenna akulembera abantu okuva luwinga abaki abantu betukola nabo emirimu kajibe gya ddiini oba gyansi kale kyo njagadde kiyisaawo nga nkijja kutugaa nti wakafa billahi wakiila Allah ye muki ye mukuumi tumwesigamire mu mbeera yonna ndowooza tumalirize okwaziina ndowooza kamalirize lumu ne aya eno Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi Allah subhanahu wa ta'ala tateekanga mu mutima gwa musajja yenna munda ye mitima emeka ebiri lwaki eno aya yakka nazalat fi munafiki almadina aya eno yakkira ku bunnanfuusi abaali e Madina tuli fena hina kanu yaddauna anna nabiya sallallahu alayhi wasallam qalbayni baali bagamba nti nabbi alina emitima ebiri wa akdhabahum Allah kyava abalimbisa ne aya eyo ti ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi Allah tateekangako munda mwa muntu teriyo muntu alina munda muno mitima emeka ebiri kubanga abannanfuusi b'omu Madiina baali baga nti Muhammadi oyo alina emitima ebiri alina emitima emeka ebiri kati eno aya nekka nga Allah ajjawo ekyo kye baali basuubira kye baali balowooza abamanyi abamu baga nti hadhihi al-aya nazalat fi Jamil al-Fahri omusajja yitibwanga Jamil al-Fahri min Quraish yali musajja Quraish wa kana rajulan labiban yali musajja nga mugezi alina aichu yahfadhu kullu ma yasma nga buli kyonna kyawulira kikwata wano wa kana yakulu inna li kalbayn yagambanga banne nti alina emitima emiki aaqilu bihima ti emitima egyo gyenkozesa okutegeera afdalu min akli Muhammad okusinga ku Muhammad fanazalat hadhihi al-aya Allah kyavassa ku magezi ge yali alina ge yali yeewulira nga buli kyawulira kikwata yagambanga banne nti yalina emitima egi agikozesa okutegeera okusinga Muhammad nga yagala kukakanya nabbi Muhammad nabbi takola ki tategeera nti yalina emitima ebiri Muhammad yalina gumu kati aya nekka
okujjawo ekyo kye yali yeeyita. Allah kyava mugamba nti ma jaala llahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, Allah tateekangayo muntu, talina muntu gwe yali atonze mundamwe nga mulimu emitima emeka? Ebiri. Nja okutandikira omulundi ogujja ku aya eyo mu kuginnyonnyola, kubanga bwe nasooka awo bye tulagamu ebyabakyala okubafaananya bamaama b'abantu, twayinza okugaseeka teyawulidde nti enkuba ejja, naye ng'ate naye mbadde njagala etonye ekye tugende lumu, naye katusaale buli omu y'anaamanya engeri gyagikola ki, gyagiyitamu. Naye nsaba Allah agituweemu obulungi obugirimu, ate atutuuse ne maka gaffe nga tuli mirembe, atuteekeko obukuumi bwe biidhinillah. Awo tujja okutandikira omulundi ogujja biidhinillah. Darusu yaffe etandise leero. Tusaba Allah kutuula kwaffe kuno akutubaleko, akutuweemu empeera, atuwe n'okutegeera amateeka ge, ntegeere entuufu. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.